abalungi ab'emikwano ndowooza mundaba ndi musanyufu. By the way, nno mbeera musanyufu ebiseera ebisinga. N'akasusu kange ennaku zino kaneeyagaza. Weewale kusiima. Naye nno kati nno ng'okyali awo ndowooza weebuuzayo kiki ennyo. Kantu nno katono naye kakulu. Naye nga kaki tada! Nkiraba kino kinzaali turmeric ekinzaali. Kakati nno kyolaba kino wekibanga okisazeemu kifaanana kiti. Ndowooza okiraba kifaanana kiti ekinzaali. Ate bwe banga buwunga bufaanana buti. Bakikaza ne bakisa era ne bakiteeka mu foomu y'obuwunga. Ndowooza mukirabye. Kati ekinzaali kino kyolaba osobola okinywa nga juice. Ogatta mu juice w'emiyembe, butunda, ananasi, ogattamu n'onywa. Obuwunga osobola okumuteeka mu mmere, mu nva ze tulya bulijjo. Okitegedde nno munnange? Ate nga sinaba nakuwa nno birungi biri mu kinzaali. Kansookere ku kasusu. Ekinzaali kino kye mulaba kinyambire ddala okugoba embalabe. Banne nalina embalabe nga zansumbuwa. Naye kati olususu lwange lugenda lutereera. Ndi musanyufu ku ekyo. Ndi musanyufu nnyo okubanga olususu lwange lutuuseko ku nfaanana bweti. Nali bubi. Naye ekinzaali kino kye kyakola kyanyamba okulwanyisa embalabe ate kiyamba n'okulwanyisa endwadde endala ez'olususu. Kyova olaba abantu bakikozesa nnyo mu bizigo ne mu lotions. So ekinzaali kino ddagala. Naye ate nga n'okukinywa nga tukirya okuleka abantu okukiteeka oyo gwe twesiiga kikolera ddala omulimu era gwatenda kuba nze sirina kye neesiiga ekiri mu kinzaali nedda. Nja kirye na kukinywa mu juice. Omugaso ogwokubiri, ekinzaali okimanyi nti kikumira ddala mu luzo nga ziri waggulu. Kakati omubiri gwo nga musanyufu, obwongo bwo nga busanyufu. Kinzaali kino turmeric kyolaba ebirungo ebikirimu bikuuma bbuudu nga ziri waggulu. Kwegamba nga ebizibu by'okuba nga wennyamira, stress, anxiety, okweraliikirira, okuba nga teweetegeera sawa bino oli awo kiki teweetegeera, teweewulira bulungi nedda. Bw'oba ng'okozesa ekinzaali moods zo zibeera waggulu. Okitegedde mukwano? Ezo nsonga bbiri. Kati ensonga y'okusatu, omuzungu akiyita anti-inflammatory. Kati anti-inflammatory yeeyo bw'oba obulumi bw'owulira ng'ofunye obuvune, bw'oba ofunyibwa, olumizibwa mu nnyingo, muscles nakanyama, ogenze wakoze edduyiro nakanyama akuluma akufiirako, osituse, olina obukosefukosefu bw'otategeera. Kati kinzaali kino kye kikola kiyambako omubiri gwo okuba nga kijjawo embeera eyo ey'obulumi ne buba nga bukakkana. Ensonga yakusatu. Kati ensonga ey'okuna, ekinzaali munnange kiyambira ddala bannaffe abalina allergies. Allergy, sinuses, asthma. Ekinzaali omanyi kye kigenda okuyamba nti kigenda kukuuma nga embeera tesajjuka. Omanyi attacks, bannaffe bano bafuna attack nga binzita kati no bw'oba weetanira okulya ekinzaali attacks bwe ziba zaakujja zitwala obudde. So kikukuumira mu mbeera eyo nga tofuna attacks ng'embeera tesajjuka. Ekyo kiki? Kinzaali. Kakati ekinzaali tekikomye okwo. Omanyi ekibumba kye kitundu kyaffe eky'omubiri
ekisengejja omusaayi okugyamu ebibi. Kati ekibumba ekyo kisengejja ne kikuuma ebintu ebyo mu kyo. Kati ate omanye ebirungo ebiri mu kinzaali kye bikola nti bigenda mu kibumba ne bikigogola ne bikiggyamu obwo obukyafu. Nekibanga ekibumba kisigadde kikola bulungi omulimu gwakyo, ate n'endwadde zeekuusa ku kibumba netubanga nazo tuzeewaze. Kinzaali kaakati n'ekirala ekinzaali kyekikola, abantu bafuna blood clot. Ekiva blood clot kiki? Strokes na heart attacks. Omusaayi okwekwata kintu kibi nnyo, kireeta omutima okwesiba, kireeta okufuna stroke. Kaakati nno ekinzaali kye kikola kikuuma omusaayi gwaffe nga tegwekwata. So ne tubanga tusobodde okwewala heart attack n'okwewala strokes. Ogwo omugaso muguwulidde. Omugaso omulala ekinzaali kye kikola, tulina wano abantu abeerabira. Omuntu nga yeerabira, mubeeraawo nga weerabira, olina okukola kino wadde olina okukola kiri naye nga wakyerabidde. Kati ekinzaali kino ddagala. Okimanyi nti nno wettanira okulya ekinzaali embeera z'okwerabira obeera ozigobye. Ekinzaali okimanyi kikuumira ddala obwongo bwo nga buli shaapu essaawa yonna, nga butegeera olina okutegeera ekyokukola mu mbeera zaffe za bulijjo. Kinzaali kati nno lya ekinzaali, ebintu by'okwerabira biveewo. Bannange, n'endwadde ya dementia bulwadde nno ate bwakwerabira. Kati nno tulya ekinzaali obulwadde obwo nabwo tuba tubugemye. Then ne bannaffe oluusi abalwala nga tategeera kyakola, tayawula kirungi na kibi, bwe tuba nga tulya ekinzaali obwo obulwadde nabwo tubukola ki? Tubwewala. Ekinzaali era kituwadde omugaso gw'okutuula ku nfeete akawuka akaleeta kansa. Ndowooza muwulira obulungi bw'ekinzaali nti nno kituulira ddala ku kawuka ako ne kikakonya nga tekazuukuka, nga tekakula. Ffe ne tweyongera mu maaso n'okubeera n'obulamu bwaffe nga bulungi, nga twewaze kansa. Tulina bano bannaffe nga bali ku lugendo olulwanyisa omugejjo. Kaakati bw'oba olina olwanyisa omugejjo jangu wano. Ekinzaali kino kye kikola, olaba nga ogenza okola dduyiro, okola kati ebirungo ebiri mu kinzaali bigenda kuyambako omubiri gwo okwokya amasavu mu bwangu. Kibeera kyaguyiriza okwokya amasavu. Ndowooza okitegeera. Kati n'ekyo ekibanga kikuyambako okuba nga olwanyisa omugejjo. Kati tuba tukyali awo ng'ekinzaali olowooza tekikola nga painkiller. Painkiller in that omutwe gukuluma, olina obulumilumi bw'owulira bw'otategeera, nga bw'onaagala nti kamere ku Panado. Kati nno wano ojja obanga wettanira okulya ekinzaali, ojja kukiriira mu nva, ojja kukinywera juyisi, ogenda okulya nga omutwe tokyaguwulira. Abakyala embeera zaffe eza buli mwezi nga tukyabiwulira, ng'oyitawo kawoweevu. Ndowooza mukitegedde. Ebyo byonna birungi byaki? Bya kinzaali. Kakati nno mikwano gyange, ebirungi tubirabye, ebirungi bibadde bingi. Akatale keka tufuna obulwadde obutulumbalumba, infections ezo nga zitubonyaabonya mu baana. Dakiika 2 otuta omwana mu ddwaliro nti infection. Kati nno mu kulya ekinzaali kigenda kuyamba omubiri gwaffe okuba nga tulwanyisa infections ezo.
bannange twettanira okulya ekinzaali twewala ebintu ng'ebyo waggulu tusobola okulya nga twekuuma nga tetugenda mu ddwaliro akaseera kawanvu bannange amalwaliro nga gatwala ssente nze mbabuulidde ebyange ndi mu kulya waakiri mu ddwaliro nja kugendayo ng'embeera nga nze sisobola kukitaasa nga tekiri ku nze nga kiri ku bwakatonda kakati no mikwano gyange tosigalira mabega goberera omukutu guno genda mu comment section buuza wootategedde nze nja kuba nkunnyonnyola ekirala webale kumpuliriza kati njagala njogereko ne bamaama abazadde abasomesa ebintu bino keka tubisomesa abaana nga bakyali bato babitegeere okulya okw'omugaso bategeere bannange kyonna kyekiri tulina okulya ebintu nga bino ebintu bino tuleme kubiyiga nga tukuze oba oluusi nga kikeerezi nga kiri too late so mubeere nga musomesa abaana tubakule nga bamanyi okulya okw'omugaso Turmeric ono mulungi nnyo obulungi tubulabye bungi ensonga zibadde nnyingi naye ate ekirala mbakubiiriza turmeric tumulye mu kigero kinzaala ekyo beera ng'okirya mu kigero ekirala bamaama abayonsa n'abali embuto mpozi ne bannaffe abali ku ddagala ery'enjawulo mubuuze ku basawo bammwe nga temunaba kutandika kulya kinzaali oba osobola okikozesa mu kiseera ekyo oba nedda oba kigero ki ky'olina okukomako okitegedde mikwano kati ekyokola mukimanyi otategedde buuza subscribinga osigale wano wennyini ebirungi bireme kuyitako sharinga vidiyo eno tusomese eggwanga tuleme gamba nti tetwamanya gabanako ne banna abalala bakitegeere nti nno okulya ekinzaali n'emmere endala enjawulo gye ngenda obbaleetera kintu kirungi nnyo bannaaye ataba ku mulungi badde balungi nnyo so nja kudda nja kubalaba lwenaakomawo mbaagala nnyo mbeere bulungi